Ku ndwadde ezisinga okubeereza obulabe eri obulamu bw'abantu nga ku bantu 10 bakwatibwa obulwadde buno abantu 80 tebabusimatuka era butirimbudde abantu bangi n'okusingira ddala mu mawanga ga Africa nga mu Democratic Republic of Congo, Sierra Leone, Liberia, Mali ne Guinea abayo bakyabwasimula bugolo era mu mwaka 2014 abantu abeera ddala 1,315 be battibwa obulwadde bwa Ebola ng'eggwanga lya Liberia likyasinze okusomozebwa obulwadde buno nga mu mwaka 2014 abantu abali wakati w'ebikumi 3 n'ebikumi 4 be basangibwa n'obulwadde buno mu bbanga lya sabbiiti emu yokka. Uganda obutalabikira ku mawanga ge kumenyedde waggulu tekitegeeza nti ekirwadde kino tekyegirisizaawo kubanga abantu mu buvanjuba bw'eggwanga ekirwadde kino bakyasimula bugolo era mu bitundu bingi n'okusingira ddala ebirinaanye ensalo ya Uganda ne Congo abaayo Ebola bamwasimula bugolo nga ne mu mwaka guno bangi mu bitundu bino kibasattiza nga n'abandi kibatutezera kumwa. Esaasaana n'obukambwe bw'ekirwadde ky'Ebola bibeetedde bakakeesa okwongera okutakula emitwe okuzuula eddagala erinza okuvumula ekirwadde kino n'okukitangira okukwata abantu era we twogerera minisitule y'ebyobulamu ng'eyita mu kitongole ekinoonyeza ku birwadde naddala ebireetebwa obuko obusirikitu ki Uganda Virus Research Institute nga kiri wamu ne bannamukaga ab'enjawulo batandise okugezesa eddagala erisuubirwa okutangira obulwadde buno nga waliwo abantu ab'enjawulo abagenda okugezesebwako eddagala lino. Okugezesebwa kuno kwa kubeera ku ssettendekero wa Mbala University of Science and Technology nga kwa kumala emyaka 2 era abantu 8 be bagenda okugezesebwako eddagala lino omuli abasawo abakola ku by'eddagala abayambako ku mirimu egy'enjawulo mu malwaliro abakola mu ggwanika abavuzi b'emmotoka z'abalwadde oba ziyite ambulensi kw'ossa abantu abaziika abattibwa obulwadde buno era nga bano bakulondoolwa okumala ebbanga lya myaka 2 okulaba obanga eddagala eryabakubwa lirina kirikozeewo. Ekirungi kya vaccine eno nti nno obutafaanaganako ne vaccine eno gye mwawulirako ekolebwa the Merck company era eyaweebwa mu West Africa eweebeddwako ne mu Congo nawo n'abantu abamu abagifunyeeko eno egezaako okuziyiza si Ebola Zaire yokka ne Ebola Sudani ne mulimu ne Marburg era virus endala ne Ebola Thai forest. Akuliddemu omulimu guno Professor Posiano Kalebu okuva mu Uganda Virus Research Institute ategeezezza ng'eddagala erigenda okukozesebwa mu kugezesa bwe litalina bulabe bwonna. Eddagala erigema lino ligezeseddwako mu United States of America, mu Europe ne mu Africa. Mu Africa muno mu Uganda twaligezesaako, mu Kenya lyagezesebwako ne mu Tanzania. Era twakolako okunoonyerezebwa kuno mu bantu abatonotono e Masaka. Ne tukizuula nti nno eddagala lino terina bulabe abantu bamu baafuna okulumizibwa wano bwe twakubanga empiso n'abamu ne bafunamu n'omutwe okubulumizi omutwe naye terina kibi kye lyakola kyekituwadde amaanyi tusobola okugenda mu maaso. Profesa Kalebu agamba nti amazidde okutandika omulimu guno era bakwekenneenya abantu abaneesowolayo okugezesebwako eddagala lino okulaba obanga batuukiridde okugezesebwako eddagala. Tujja kgenda mpola mpola singa eddagala lino liba likoze bulungi kinaategeeza nti abantu abali mu bitundu naddala ebitundu ebitera okubaamu obulwadde buno n'abo abakola emirimu egyo egiyinza obbatuusaako obulwadde buno katugambe nga abali mu laabu zaffe abali mu ki tubagemenga kwegamba egyo twagala okugenda tubenga waliwo abo abasinga okuba bedulowooza nti nno singa obulwadde bugwawo bayinza okubufuna abo betutandikirako. Obulwadde buno okusinga butambulira nnyo mu bisolo ko n'ebinyonyi eby'omu nsiko omuli ebiwundo, amazike, chimpanze, enkima ko n'ebintu ebirala era nga bino abantu abatera okugendako mu makuumiro g'ebisolo bino bye basinga okwettanira bangi bazanya nabyo ko n'abandi batera okubisemberera lyabigwako ne mu bufuba. Kati n'abakugu mu bulwadde bw'Ebola bakuwa amagezi nti bwe wabeera nga babaluseewo obulwadde bw'Ebola si kirungi kwesembereza bisolo bino wadde okugezaako okuzanya nabyo. Ebola is deadly in these animals, by the way. Yeah, they also die. If there's an outbreak, if we had any suspicion and we saw monkeys dying or chimps dying, we'll say, you better stop. don't kiss, don't go near. Yeah, because they also the virus is lethal to them. They die. Abakugu bano era balabudde bannansi okwegendereza abafere abayinza okubawuddisa nga baneddagala likola ku Ebola kubanga bandyesuula mu kabaate akava kukozesa eddagala litatukana na mutindo. Temuwuliriza abo naddala abatali basawo bakugu ababagamba nti balina eddagala erigema obulwadde bwa Ebola.
ba bulimba mubegendereze era babaayo mubuulira abakulu n'abebyobulamu n'abakulu gye babiri basobole kuba abantu bano oluusi batuleetera ebizibu bagenda ne bagamba bavumula ekintu kino ng'ate ddala tebalina bukakafu oluusi baagala kola bukozi sente. Akadde kano Uganda yakakasibwa nga bwetakyali mulwadde bwa Ebola oluvannyuma lw'okulwanyisa mu bitundu bya Kasese gye buvuddeko era okukebera n'okutangira obulwadde buno kukyakolebwa naddala ku ssala Uganda ne Congo wabula nga bannayuganda bakubirizibwa okufaayo okugondera ebiragiro by'abasawo okulaba nga tebuddamu kubalumba. Eggwanga lya Congo akadde kano likyalwanagana na kirwadde kino ng'ebitundu by'e Goma byazuulwamu Ebola era abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okulondoolebwa kw'ossa okuweebwa obujjanjabi. Robert Neswe Kayongo, BBC Fina Gambuzi.